abasinga bamala kusala ku kibanja bayita kakiika jangu ogula ekibanja kya jangu ogula ente yange eno oba nina muwala wange oba nina mutabani wange agenda wabweru. For how long? So nga alina ente eze 3 nga yasimbyeko ekisagazi ekyo tekimwetaagisa kugenda wabweru. Tekimwetaagisa kugenda wabweru. Nze nagenda mu biseera ebyo naye mbabuulidde because nze okuva wano ogende South Africa I flew BA, British Airways. Nzijukira yali about 3rd flight ya British Airways okutaching Entebbe airport. You can check records. British Airways okuddamu okuflying okuva Entebbe. I think it was the 3rd flight. Yam flying nenkomya Gaborone kubanga passport zaffe zalinga tezitukiriza kuyingira mu South Africa direct. Nenve Gaborone ne flying Maseru mu Lesotho. Wosoko okukola kakabanga ng'oprocessinga empapula ze zinakuyingiza mu Republic. So kati for how long? Kati nvuddeyo ku nsonga y'ente. Abaana nga bakola sente ne balabirira amaka gaabwe mu boda. Ne boda zaggwamu sente. Temukyali sente. Nga bwe bwagulanga elfu oba forward ng'olwo oli mugagga owedde. Ninga elfu ne forward temukyali sente. Nga nakola sente mu taxi. Mumbuulire oba taxi mukyali mu sente. N'abavubuka abanga aba taxi buli omu yalinanga amaka 2-3-4. Nga sente zaye sente z'omugagga bwagamba nga ssaawa 6 kuba waliwo abagambanga nti nze sente bwe nziweza nga nziwaayo ewa manager Kajumbi. Nga bangi nnyo baazimuwanga ssaawa 6 ng'amaze okuziweza. Naye kati bakyaweza sente. Abantu tutegeere nti emirimu gijja ne gikula ne giggwaawo. Kati okusooka okgenda wabweru bannayuganda basooka genda Kenya okusomesaayo ne badokita. Ne tutabuka ne Kenya mu 1987 jjukira ali Desemba Moi n'atutabukira n'aggalawo n'ensalo ne bannayuganda n'abagoba abaali bakolayo ekyo bannayuganda mu kifo ky'okudda Uganda okuswala nga Moi abagobye kwe kuzuula South Africa. That's how we discovered South Africa. Bannayuganda Kenya be yagoba mu 87 beeyongerayo Lesotho, Swaziland, Botswana oluvannyuma ne bayingira Republic of South Africa. Naye kati bameka abakyagendayo nga badokita ne teachers. Mpozi badokita ng'oyita basangoma. Abo bafere. Abo be bagendayo. But you tell me how many teachers are going to South Africa these days? Nga bwe kyali mu the late 80s and early 90s. Fe twagendayo nga batwetaaga. Nga batutwalanga gold naye kati batutwalanga kasasiro. Yeyo xenophobia gyolaba. So buli kintu nakati exporting of labor to the Middle East. Nkubuulira kikuta kati naye abantu balowooza nti eggwanga lijja kubeerawo by externalizing labor. Ekiseera kijja kutuuka. Either ensi z'abazungu zijja kugamba nti that is modern day slavery in a country that is practicing it. Kubanga ensi endala ziri structured nnyo mu kintu ekyo nga Philippines, India. It is well structured mu ngeri gye babaweerezaayo nti kiyamba ne economies zaabwe in a much structured way. Gwe mbuulira, you tell me whether Kenya nayo ye-exportinga aba youth baayo the way Uganda is. You tell me whether Tanzania is doing it. You tell me whether there are as many Rwandans proudly boarding planes to go to the Middle East as maids. Tell me, what is the difference? Why? Why Uganda? A country that is blessed as it is. So Kachika's aim is not to counter government policy, not to counter sources of income, ne kucheninako obusobozi kanjigirize abavubuka